mwana wa taata mwana wa dadi wetwakoma wetutandikira olunaku olwaliro mu Gaziya Obwongo abadde asagasaga nankusaba kalira yolesa ekitone sizoni ey'okusatu etongozeddwa lwaleero mu maanyi amayitirivu omuwanguzi Kavangata Kansimbi muganda wange naye mu Gaziya Obwongo ow'olunaku olwaleero ndeese olukomera olusinga obuwanvu mu nsi yonna. Nkidamu olukomera olusinga obuwanvu mu nsi yonna luno si lulala lwe lwa Dingo Fence lusangibwa Australia. Olukomera lwolaba luno baluzimba okumala emyaka 5 balutandika omwaka 1998 ne balumala omwaka 1985 ng'ekiruzimbisa kwe kutangira embwa enkambwe ezalumbanga embuzi z'abasajja. Mwana wa taata olukomera lwe twogerako luliko ekitundu ku lwo kitolontoka mayiro 1553 ze kilomita 2500 mu Queensland. Eno section nga yo eddukanyizibwa wa Department of Agriculture and Fisheries bagituma wa dog barrier fence era ng'eriko abakozi 23 abakuuma nga buli wiiki bakuuma kilomita 3 ne beeyongerayo. Luno olukomera lwe lumu lwolaba luliko Queensland border fence enetolontoka kilomita 394 okuyita ku New South Wales. Olukomera luno luliko point emanyiddwa nga Cameron Corner eneegatta amasaza 3 aga Australia okuli Queensland, New South Wales ne South Australia wegeegattira. Ku point eno kwennyini olukomera olulala olwa South Australian border fence we lutandikira olutambula mayiro 160 ze kilomita 257 zetolontoka ne lugatta ku Dogo Fence mu South Australia. Ate wano wo eno section etambula mayiro 1383 ze kilomita 2225. Okuzimba olukomera luno okuva wansi okutuuka waggulu luwezaako sentimita 18 ze fuuti 6. Ate okuva ku kikonde ekimu okudda ku kikonde ekirala okwongera okugatta waliwo mita 5 ze fuuti 16. Mwana wa taata olukomera lwe twogerako obuwanvu bwalwo omugatte luwezaako mayiro 3488 zino ze kilomita 5614. Mwana wa taata omanyi abasajja okusiba olukomera okuva e Kampala okutuuka e Masaka emirundi 46. Kikyentegeeza ova e Kampala n'otuuka e Masaka n'ova e Masaka n'okomawo e Kampala bala emirundi 46 gy'otambula nga lukyali lukomera. Mwana wa taata Gaziya Obwongo byonna obisanga mawulire Gambuuze ensibuko y'okumanya n'okutegeera. Tukyateekateeka bingi birindire ku mawulire ag'essaawa 4 Ageesigika ne Joshua Musaasizi Nsubuga. Agakadde kano nze Farida Nakayiza sigenda kusukkawo okuggyako kwagaliza ekiro ekirungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ne bwe nali ne muzzukulu wange omusawo ow'oku Lusegere natawaana nnyo okufuna obuyambi obwetaagisa naye ayina kye yalaba ku olwo yatandika okukola emisana n'ekiro.